Kadaama gw'olaba mu katambi oyo wenjogera kati sawo zino mufu, Kadaama oyo ye embuyaga ezikunta. Amannya ge ayitibwa Ruth Kikyonko Gift. Ge mannya ge yeeyita Ruth Kikyonko Gift. Bw'obanga omumanyi essaawa zino mufu z'embuyaga ezikunta. Omuwala ono yafudde ebintu ebitategeerekeka, yafudde kibwatukira, enfa ye ebuzaabuza, yafudde nga talwadde na kulwala. Abadde akolera Saudi Arabia era nga kampuni gy'abadde akoleramu babadde bagiyita Interconnect, gye kampuni gy'abadde akoleramu mu Saudi Arabia eyo. Yavudde ku mulimu ne banne nga bava okukola, baavuddeyo bulungi era ku mulimu yavuddeyo mulamu nga talina wamuluma, yabadde talina ssenyiga, nga talina nti oba mutwe gumuluma agukaaba, nga talina nti oba olubuto lumuluma alukaaba, nga talina mu wantu wonna wonna wamuluma oba musujja, nedda. Yavudde ku mulimu n'atuukira ku accommodation we basula. Ku accommodation awo bamaze okulya bulungi emmere ne banne, bakozi banne, n'abagamba ayagala genda kuwummulamu. Nga omanyi abakozi nga mukuŋŋaanye muva ku mulimu, n'abagamba ayagala kuwummulamu. N'ayambuka waggulu gye babadde basula, gy'asula agende yeebakemu. Bwe yagenze okwebakamu eno banne balowooza munnaabwe ayambuse waggulu kugenda kuwummulamu. Waliwo omuwala omu ku bakozi yeeyambuseyo waggulu nga naye agenze ayingiddeko gye basula nga omanyi okutuukayo. Yagenze okumutuukako okuba nga amuyitaayita Ruth nga Ruth akyayitaba nga Ruth tayitaba. Kwe kuyitaba n'abali eno wansi n'abagamba bannange muli awo, naye ono nga takyassa, ng'alinga eyafudde, ng'alinga omufu, ng'amaaso gamuli waggulu, nga yakanusedde amaaso. Bano bagenda okutuuka bamusanze yagwambadde dda nga mufu wajjo. Omuwala ono kyentegeddeko nti abadde ava mu bitundu by'e Kabaale eyo. Abadde ava Kabaale, ndowooza Kabaale baba Banyankole, Bakiga, naye ng'ava Kabaale. Wabula ekisinga okuba ekibi nti famire ye temanyi nti omwana waabwe yafudde, tebamanyi nti omwana waabwe kati mufu. So bw'obanga omumanyi omwana ono bamuyita Kikyonko Ruth Gift, bw'obanga omumanyi ng'omanyi famire ye, ng'omanyi baganda be, ng'oli waliko mukwano gwe mwatambula mwenna, tegeeza famire ye nti omwana waabwe mufu. Tegeeza famire ye nti omwana waabwe tebamanyi nti omwana waabwe z'embuyaga ezikunta naye nga yafudde kibwatukira kubanga yabadde mulamu. Yavudde ku mulimu nga mulamu bulungi, talina wamuluma, naye bwe yeebase teyazza engulu, bamusanze omukka gwaweddemu. Teyabadde na wantu wonna wonna wamuluma nti oba yabadde akaaba wano, nti oba yabadde akaaba, nedda. Yafudde kibwatukira. Oba ki ekyamusse teri amanyi. So bakozi banne batubidde n'omulambo kubanga tebamanyi baŋŋanda ze, tebamanyi bafamire ye, abafamire ye tebamanyi. So bw'obanga omumanyi bamuyita Kikyonko Ruth, wandibadde omunoonyaako yafiiridde Saudi Arabia. Naye mbabuulire, ku nsi kuno mulekeraawo bannange okwerumya. Oba yadde nti oli nkuba kyeyo, oli Kadaama, ebintu by'okwerumya kendeezamukko mu nsonga z'okwerumya. Bw'obanga oyina access esobola okugamba baba akuleetere ka KFC katumye okalye. Bw'omala okusasula school fees w'abaana n'omanya nti omusasudde, n'omanya nti guno omwezi mpaddeko ne maama ke muwaddeko, oba nga osasanya akasente ko expenditure yo, sigazaamuko emitono negibanga 10 oba 20 ofune akantu ke weeriira. Abaana bafudde ne baleka ssente zibakoze emabega. Kati ono omuwala omulaba ebbanga lyamaze ng'akola Saudi Arabia, akasente ke gwabadde akasindikira yagenda okukasigaza, bibagenda okukalya. Babadde asindikira akasente ke bibagenda okukalya. Ye ng'omuntu takaganyuddwamu kubanga ekisookera ddala abadde mwana muto, abadde muwala muto, omulaba nga abadde muwala muto nnyo ng'ali mu kwekolerera kutereeza bulamu. Naye ssente ze naye afudde taziridde nako, tazeeyagaliddeemukko yadde. Ate ng'abadde azikola, abadde azifuna. Tabadde mutolosi nedda. Abadde akolera kampani eyitibwa Interconnect esangibwa mu Saudi Arabia.
siga nti bamusse nedda oba ebimusse oba ddogo oba biki naye nga yafudde kibwatukira. Ava mu bitundu by'e Kabaale okwala mu nsozi Kabaale wala gye wava oba abadde mu Kiga oba abadde mu Nyankole oba abadde ki n'eng'eyo gy'ava. So bannange obulamu bw'ensi eno bumpi era obulamu bw'ensi eno bwe butyo. Si bwangu, si bwangu. Muyige okulya ku ssente ze mwekolera. Omwerumya nkimanyi kuba mulina obuvunaanyizibwa, ne weerumya kubanga olina abaana ab'okuweerera, ne weerumya kubanga olina ennyumba gy'oli mu kuzimba. Bangi bafudde balese amayumba ge bazimbye ng'abadde yeerumya n'aleka mansion nga tennaggwa na kuggwa. Bangi beerumya n'aleka abaana nga tebamazeeko na kusoma naye ng'abadde abaweerera emyaka egiyise gyonna gyonna nga ssente y'abadde tagiryako, abadde akolerera baana. Bangi beerumya n'abanga ye obulamu bwe abadde talina kintu kirina kyonna kye yeetuusaako. Ebisinga obungi abadde amala bya famire ye gy'ayagala okusanyusa. Okitegeera ekintu ekyo, naye bamaliriza ebintu ebyo byonna byonna babirese. So muganda wange kankubuulire, bw'obanga oli nkuba kyeyo, muyige okulya ku ssente yammwe. Muyige okulya ku ssente yammwe, lya ku ssente yo. Ssente gy'okolerera, gy'otobera, baba n'akuyisa ati, abaana ne bakuyisa bati, n'okoowa n'okola biki. N'omaliriza nga yonna yonna osindise Kampala. Kale project ezisinga ziri Kampala naye osigazangamuko ne wegiba mitwalo 10 oba 20 n'ogiryamu akakoko. Wakati ye Saudi Arabia KFC gy'oyinza okulya ng'enkoko. Tumya kibbaga kirye, tumya ki KFC kirye, bitumye obirye. Abalala bafudde baakakoma wano Uganda, oli n'afa nga yakatuuka wano Uganda. Okitegeera akasente ke tannabake. So mawulire si malungi, mawulire ga nnaku. Mwana abadde muto nnyo, ekinene nnyo abadde emyaka ndowooza nga 22 naye Omukama Katonda amujjudde. Ssebo obanga omumanyi, ng'omanyi abafamire ye, ng'omanyi ab'eŋŋanda ze, oli mukwano gwe oba oli muganda we, vidiyo eno ng'ogiraba kubanga nkimanyi vidiyo zitambula wano ku mukutu gwa COMI ku Uganda era ejja kutuuka ku bantu be Kabaale batulaba. So mulina okukimanya nti omwana wammwe mufu, mumunoonyeeko. In fact temumunoonyaako wabula munoonye ku masimu ge, waliwo abaagasigazza mikwano gye. Ku masimu ge waliwo mikwano gye ababa baagasigazza. So mumunoonyeeko musobole okuba nti mukola ku nteekateeka z'okuzza omulambo. Naye kyemmanyi ndowooza mu kuzza omulambo kampuni eyinza okubakwatirako kubanga abadde alina kampuni mwakolera ng'akolera mu makubo matuufu, tabadde mutolosi nti yeeraliikiriza. Abatolesi batera okweraliikiriza nti entambula zaabwe okuzza emirambo gyabwe gitera okuba emizibu era abasinga babaziika eri. Kakati ono ye kampuni ye esobola okubaako ne byeyamba ku baffamire ne basobola okuba nti ate bazza omubiri gw'omwana ono Ruth Kadaama eyafiiridde e Saudi Arabia. So byebyo ebiri eyo sayidi eyo. COMI ku Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Subscribe nga tannaba kuba nti ate otugattako tusobole okuba nti tutambulira ddala wamu. Kona mu kapesa ka subscribe bw'omaliriza kona mu kade kajje mu personalize okateeke mu all nti bwentekayo video gw'osooka okugiraba. So mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankumire mbere bulungi, mweraba.